Yes, ku Progen Media ate mwatu abo bolabaawo ate omu ye Arnold barber era nga kigambibwa okuba nti yattiddwa olunaku olw'eggulo era yattiddwa muwala oba girlfriend we gw'abadde abeera naye. Kino kyaddiridde okuba nga ba tiktokers bano ono Arnold barber yabadde agenzeeko mu bbaala olunaku olw'eggulo yagendako wali mu ambias era mu kuvaayo ssaawa nga 10 awo ez'okumakya n'akomawo ewaka kumbe mukyala we azze asomanga olusi message mu ssimu ze ate ng'atandise omususpectinga nti kirabika ayinayo abawala abalala naye ekintu kino oba okisuubira omuvubuka ali myaka 23 omuvubuka alinga 2 oba 4 muba 3 awo omuwala naye ye range bonna obalaba bakyali bato naye ate kale ne basalawo bakole commitment eyo nga kirabika bombi tebannasalawo like to settle kyovula nti ebizibu nga bino bibatuukako kubanga kati emyaka egyo omuvubuka ng'oyo omulenzi oba omusuubira nti akyalaba abaana bangi so bino byonna oba obisuubira naye mu kifo ky'okumutta ate omukyala ono kye yakoze gayi we yakomyewo ewaka n'agenda ne yeebaka. Omukyala yadde alina obwambe bwe ng'obusungu bwamukuttekutte dda kwe kusalawo n'amusalaasala mu kumusalaasala ate mwattu n'omukyala banneiba bagezaako okujja bayambe olw'enduulu eyabadde etabuse mu nju badduse emisinde bagezeeko okuyamba naye batuuse ate omwami ne bamukwata omukulu oyo Arnold ne bamukwata bamudduse mu ddwaliro ekibuli naye nga it was too late n'asobola okuba nga yakutuse ne bakomawo balaba omukyala eyakikoze ate naye bagenza omusanga nga naye yesse nga naye yeesaze ne yetta balese kibebi ekito bambi n'olaba ebintu ng'ebyo abazadde bonna bafudde ku lunaku lumu balese kibebi ekito olwo kitere kibonaabonere mu nsi. Omutabani ono oba muyite Arnold barber abadde mutabani w'omukulu amanyiddwa nga barber ffenna gwe tumanyi mu Kampala wano omu ku basajja abakyasinze ossala enviiri mu Kampala barber omusajja oyo omunene era tutera omulaba ku TikTok ng'alina videos ezinspiring z'akola. So byebyo ebyatuuse ku kapa eno naye nga oli ku Progen Media subscribinga tweyongereyo.